nafunamu olungubanguba nenvuga emmotoka ne tugenda e Mulago nange gye nafunidde treatment nsaasira ab'ennyumba omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakuba kutaano naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sina balaba bwe nzijanjabiddwa okujja ku ddwaliro lya gavumenti e Mulago era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi omukulu bbala mu Malugahala gwe ndi naye wano Honorable Mawanda ow'oluganda ono basaaliza n'abalala bangi nnyo lwakuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde wabeeru wajjudde nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandi badde olumbe nti nafudde ne babireeta mbirabako Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze naye nkyaliwo so tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu Uganda sinze gubasoose okusindirira amasasi n'abalala bangi abalala baalugenda akaawonawo ndowooza kati tubala batono Jeno Katumba Wamala nange ne basa Mukama nti angasse ku abo bawadde second chance sina bigambo bingi byakwogera Mukama bampeera omukisa okuggyako muganda wange Balamu ng'alina kyalabye Honorable Mawanda. Twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bujingo. Amawulire gano we gatuuseeko ffenna twenyamidde era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde nti ali wamu nammwe tijali ali ku mirimu gya gavumenti naye wanaabanga akomyewo agenda kufuba okulaba nti akwegattako ate akusaasidde nnyo ate neyeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye so ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala era yeebazizza Mukama okutaasa obulamu bwe byebyo. That's it. Tumaze. Okay, oyo ye musumba Bujingo Aloysius yakubiddwa amasasi wamu ne mukwano gwe gwe yabadde naye mu mmotoka ye Katonda n'amutwala mukadde w'ekkanisa Uncle Richard. Bwetyo mubabadde wa Pastor Bujingo Aloysius oluvannyuma lwa bannayuganda okuvaayo ne bagezaako okugaayagaaya mu nsonga zino mu ngeri gy'adde akubwamu amasasi. Buli munnayuganda ensonga ayina bw'agirambise mu nsonga za Pastor Bujingo ekyamazima ne bw'oba ggwe zikulema okunnyonnyola tewali munnayuganda gw'osobola kunenya tewali gw'osobola kusalira musango nti lwaki bazibalaatiramu kubanga buli omu bw'agatta by'agatta amazima tebivaayo bulungi. Naye bw'atyo Pastor Bujingo oluvannyuma lw'okuwulira ku social media nga buli muntu ensonga eno agidisikasingako lulwe asazeewo n'avaayo ye yennyini yeeyogerere ku mbeera eyamutuuseeko na butya bwe yasobodde okusimattukamu na butya ate duleeva we omukadde w'ekkanisa bwe yamugenzeeko n'afuna n'amaanyi agavuga emmotoka amudduse e Mulago alabe ng'ataasa obulamu bwe weewaawo nga tekyasobose teyatuuse Mulago n'asanga ng'omuntu gwe yadde agezaako okutaasa obulamu bwaweddemu dda. Bw'atyo yeebazizza Mukama Katonda nti okubeera nga y'omu kwabo abanyumya nti tuli bakaawonawo yasabye Mukama Katonda okuba nti yamuwaddeyo second chance nga yeegatta ku Katumba Wamala bagezaako kuba amasasi n'agasimattuka. Kati ne Pastor Bujingo agamba nti kati naye ye namba 2 mu bantu abo abalumbiddwa abazigu ne basobola okufuna chance ne basimattuka. Naye nga Balamu ye agamba nti beebaza nnyo General Muhoozi olw'okukola obwangu aweereza obubaka obusaasira era ne yeeyama nti bw'anaava ku mirimu emitongole gy'aliko agenda kujja ewa Pastor Bujingo naye amulabeko ayongere okumwebalizaako Katonda okumusimattula. Tubuuza ekibuuzo ku nsonga eyo nti General Muhoozi yeebaza Katonda okusimattula Pastor Bujingo
bamanye yabadde akuba Pastor Bujingo amasasi bwe kiba nga ddala kituufu baadde bazze mumuggyawo nga babadde banonye bulamu beebuuzizzaako nti ani yabadde azze okumuggyawo beebuuzizzaako nti ani ayina emmundu wano mu Uganda ani azivunaanyizibwako kubanga tukimanyi bulungi nti teri muntu wa bulijjo ayina mmundu tukimanyi bulungi wadde batugamba ADF naye tukkiriza ffenna nti Uganda erina security emala okuziyiza ADF okwegiriisiza mu kibuga Kampala nga bweyagala ebyo byonna bigambo byabwe naye nga ne bannayuganda balina ensonga lwaki bawakanya ekyabaddewo kubanga nabo si bakyamu nti babirabyeko ku bantu ab'enjawulo abazze bakubwa amasasi balamu ku bantu abazze bakubwa amasasi abeerawo nnyo nga ye mukungubazi omukulu era ne wa Pastor Bujingo yasooseeyo okudduukirira embeera eno nti agende amusaasire naye twebaza Mukama eyasobodde okusimatula Pastor Bujingo singa kiba nti ddala kituufu batujju be babadde bamulumbaganye